Omulambo gwa Gen Aronda Nyakairima guleeteddwa ku palamenti ku ssaawa 4 ez'okumakya. Guno guleeteddwa mmotoka ya funeral service. Sipiika wa palamenti Rebecca Kadaga, Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda ne baminisita abalala be bamu ku babaddewo okugulindirira. Ababaka bangi balabiddwako ng'amaziga gabayitamu. Gutwaliddwa mu wankaaki wa palamenti, ababaka gye bagukubiddeko eriiso evvannyuma, ssaako okussa omukono mu kitabo ky'abakungubazi. Gen Aronda yafa ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde bwe yali ava South Korea era nga yafiira mu nnyonyi. Eri bannamagye n'eggwanga lyonna konde eddene nnyo eritukubiddwa mu ggwanga muno, kubanga Gen Aronda ye muntu omukozi kwegamba naawe gw'owa omulimu n'otuula n'omanya nti ky'omugambye okukola kijja kukolebwa. Gen Aronda wakwongera okukungubagirwa enkya ku kisaawe Kololo, wakuziikibwa ku Sande e Rukungiri.